kwekuumira ku mukuto gwa Uganda Lifestyle. Nze Ssegawa Murishid. Katikkiro wa Buganda ayina ensonga zasobodde okubeera ng'ayogera ku muyimbi Wabuyu Gerson Fukutumanyinga Gravity omutujju kossa ne Lipazo. Kati mu bigambo bye bw'ati wasobodde okubeera ng'ategeeza. Kati ovudde ukukuza ekitole ozisiwaza bantu okwesikaza era ekiruubirirwa kiki kufuna kitundu abantu bayinza okukubira ebivugo wemula naye bwe bikoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu singa Fred Sabata yali atuwemula emyaka ameegisa tiri muntu ayinza kumwesembereza ate nokwagala kwogera bikusiike osobola okubyogera abategeera obitegeera tebabitegeera naye nga togera bye mwana nti balavaawo genda lwaki oyo Gravity omutujju atuwemula waliwo n'omulala bamuyita Yasiri Mukasa ate noyo waffe erimuawenkole eyita Lipazo ebyo ebintu by'ebiyimba byati ebintu by'okuyimba bingi nnyo tulaga bakoleyo bayimba naye alina byayimba agenda bantu bayibakana kabaka bawuliriza naye ngaafalafuka byayimba byonna babyagala lwaki omuntu omulala aloza nti byayimba tebajja kubyaka kyagala kwewabudde kyagala kwesembereza abaludde mu kisaawe omulimu guno ogw'ekitole muzibu nnyo abo tebakimanyi. Bino we bijjidde nga ne Fiina Masannyalaze yasobodde okubeera nga ekibaluwa ekyafulumye kyalaga nti kyafuluma ennaku z'omwezi 3 Desemba. Bano nno babadde babayise olunaku olwaleero okujja basobole okubeera nga beewozaako. Abalala babaddewo okuwuliriza Gravity kossa ne Lipazo nga beewozaako beba Inter-Religious Council, Ministry of Ethics ne Ministry of Gender kossa n'aba UCC. Bano bonna babaddewo nga baagala bawulirize Gravity byayogera era n'ennyimba zayimba zirina amakulu ki. Abaffe Lipazo oluyimba lwe yakuba lulina makulu ki. Kali mu mbeera bwetyo balunywa ageze maaso n'okuba nga alabula bapromota bonna abategeka Gravity ne Lipazo mu eno festive season. Festive season erimu ennaku omuli Christmas ate ne mubeeramu Boxing Day kossa n'asatumurumu n'enga lumu. Kati kitegeeza ki? Agambye olw'okuba bajeemye okubeera nga balabikako mu lukiiko olwo bandiwalirizibwa okufulumya etteeka oba ekiragiro ekiddako okuwera baneeno okuddamu okuyimba ku kivulu kyonna. Kati ye Fiina Masannyalaze ategeezezza nti babadde tebabayita kubanenya oba kubayita akubaako bye bagaana okukola naye nga baagala batuule wansi bateeseganye nti zino ennyimba muzikubye ne tezirina makulu. Bannange ensonga eno munaagikomya ddi? Kati bano n'okuba tebalabiseeko kwewozaako nabo kwe kusalawo ne bagamba nti nno katukole ekiddako. Ono agambye nti UCC yo kyesazeewo okubeera ng'ekola, bagambye nti bagenda kubeera nga bajjayo ennyimba olwa Lipazo kossa ne za Gravity omutujju ku YouTube ezo eziwemula so si zonna bagenda kubeera nga bazijjayo. Bwe bamala okuzijjayo ate oluvannyuma balabe ki ekiddako. Fiina Masannyalaze ategeezezza nti bwe yakubidde Gravity omutujju ku makya g'olunaku olwaleero n'amugamba onajja. Ono yamugambye sijja kulabikako lwa nsonga eyo waliyo bannamawulire. Kale embeera nga bweri ebintu si birungi newankubadde bano abavubuka bo bagamba ezo ennyimba bazikuba olw'okuba baagala okufuna akawogo mu abantu abawuliriza ebyo abantu bye baagala abawagizi bye baagala naye nze naawe. Kati ensonga eno nonno emaze ekiseera ng'eri mu ddiiro
twalabanga abantu bagenda maaso n'okubeera nga bakwata abantu ne babagaana okuyimba ennyimba ezifaananako bwezityo okuviira ddala emabega. Naye ku mulundi guno eno tulabira ddala ate bano eno bakikola ne kiyita ne bazzaako ekirala. Mujjukira oluyimba lwa Master Blaster omugenzi baaluwera okifuna bulungi nnyo. So mu mbeera bwetyo ssaawa zino eno weekanganga Gravity akubye oluyimba olusooka olwo ne luggwa, olwokubiri ne luggwa, n'olwokusatu ne luggwa, naye nga bekikwatako basirise. Kati abamu ku batuula kweno board eya Uganda National Cultural Center kuno kuliko fina amasannyalaze ne kubeerako ndabyeko fina amasannyalaze kuliko n'omulala Jose Chameleon, Bebe Cool, Andington Bujingo kosa n'abalala. Newankubadde abamu tebalabiseeko Lagadi abaddeyo ne fina amasannyalaze kenyini nga waali osanga bala balina emirimu emitongole gye baliko. Naye katulinde tulabe ki ekinaaba kigenda okuba nga kiddako okuva bano bwe bavuddeyo ne boogera. This is government.